Gisawo 1977 yattiwe yali president mu buyinza ebiseera ebyo Idi Amin. President Museveni yasalawo abeere nga tujjukira olunaku lwe yattibwa, that is on the 16th of February olunaku olw'enkya, era nga it is officially a public holiday eri mu abatali essential workers. Offices zijja kuba ziggalwa, n'amasomero gajja kuba gaggalwa, ebintu tubisobola okuba nga bistoppinga life ne going on bijja kuba bibeera on standby. Era ng'olunaku olw'enkya lujja kuba lucelebratingibwa mu district y'e Kitgum mu Wigwanga mu Chwini sub county, era nga abantu abasoba mu mutwalo be bali expected. Muli of course guest of honor President Museveni, VIPs, the national and the district leaders, clergy, n'abalala ab'ebitiibwa, era nga okubakebera COVID is one of them. Ekintu ekyoyina okubeera nakyo okubeera ng'ogenda kogga omukolo, okukebera kwa chancellor olunaku olw'eggulo era nga kuggwako olunaku olw'enkya. So if you know you're going to attend, manya nti omaze okukeberebwa COVID. Basically ebinaavaayo kiki banayogerako thimya byonna tujja kuba tubimanya olunaku olw'enkya, but what we know enkya olunaku lwa kuwummula. Bwe tweyongerayo bannamawulire basula batambula basiba basitambula, baagala balabe ku babaka abaateebwa. Twagala kukola mawulire, twagala kumanya ekigenda mu maaso. What is Segirinya saying, what is Sewanyana saying, ki ekyavuddeyo. But wenjogerera tukyalemeddwa okumanya ababaka bano we bali. But ekisinga obukulu ku prison bagamba nti ababaka babata. Omanyi lwaki kyataddewo obunkenke is because tulabyeko nga babata ne baddamu ne